Olugendo lw'amazuukira lwatandika n'okusiiba ennaku 40. Kuno kwaddako okubonaabona kwa Yezu okwenjawulo mu lugendo olumanyiddwa nga ekkubo ly'omusalaba. Okubonaabona kuno kwatandikira wa Piraato. I've examined him before you and find no fault with this man touching those. 50 yakubwa ebikonde mu lubuto emirundi 18. Ensambagere ku bibegabega zaali 8. Yafujjirwa amalusu mu maaso emirundi 18. Yasikambulwa enviiri n'ekirevu emirundi 47. Omugatte gw'ebiwundu gwe yatuusibwako 2,243 ge matondo g'omusaayi agagambibwa okuba nti ge gaatonya wakati mu kutulugunya. Oluvannyuma nga bamaze okumukomerera nga n'omusalaba guwanikiddwa mu kaseera ak'okufa, Yezu yayogera ebigambo bino. Kitange basonyiwe kuba tebamanye kye bakola. Bw'atyo nazza omwoyo gwe eri kitaawe n'afa. Okwo kwe kwagala Yezu Omunnazaaleeti kwe yayagalamu abantu be, the passion of Christ. Yazuukira oluvannyuma lw'ennaku 3 okusinziira ku byawandiikibwa, era nga wano we wava okukuza olunaku olw'amazuukira Pasika. CBS FM.